Mugamba mukyala okumidde ku channel yaffe eyitibwa LF256 manya ganyiza Faith Care. Olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala lino liyitibwa Sseziwundu. Sseziwundu ono mulungi nnyo naddala ng'obadde ofunye ebbwanga ppya. Geza oba nga weesaza akambe osobola okufuna obukoola buno n'obeera ng'obuyinga nga bwe mulaba. Omala obbuyinga ng'otonnyeza otuzzi ku bbwa eryo naddala nga likyali ppya libeera lijja kukala mu bwangu. Sseziwundu mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa amapya. Oba osobola okuddira obukoola bwa sseziwundu n'ogattamu n'obukoola bwa ssere era kye kimu n'oyenga n'otonnyezaawo otuzzi. Ddungi nnyo mu kujjanjaba amabwa naddala amapya. Sigadde nze Faith Care, mugende maaso n'okwekumira ku channel yaffe